teri mukazi alimatiza musajja sexually mu bulamu bwe, taliyo. Tekigenda kubaayo. Omwana w'omuntu yagwa kye bayita fall of man, takkuta. Era okulaga nti takkuta yatandikira kubanga Eva Katonda gwe yawa instructions n'amuwa ennimiro yonna, n'abamma omuti ogwo n'abagamba omuti ogwo temugulyangako because baali baagala okumanya. Naye gino gyonna gwe kuba akafaananyi nga bakuwadde ennimiro yonna, ne bagamba naye ogwo omuti ogumu togukwatako nga mulimu emiti 10. Naye ng'omwana w'omuntu era n'ogamba naye omuti guno oba guwooma okusinga guno, lwaki baguŋŋaana? Gulabika guno guwooma nnyo. Eva we yagwira mu butamatira nti biri bye bamuwadde bimumala. Kati okugwa okwo kwatuukiriza era nti omusajja tagenda mu matira n'omukazi tagenda mu matira, wabula kye tuyita self control, bojjula mwoyo mutukuvu akufuga nti okemebwa okwegatta n'omuntu omulala. Era ojja tuuka mu bufumbo bw'oba olina obukodyo bw'okwegatta nga bonna wabuyiga basenga bakuwa 2, ekinene ennyo myaka 2 oba omumazeeyo, ne bwe ziba myezi 5 oba omumaze, n'oba komanda atya buggwayo. Bwe bumala ne buggwayo yemmere egyo bulijjo gye tufumba mu ffumbiro. Ne bwe mba nfumba bulungi ngenda otuuka mu myaka 10 ng'omwami ategedde emmere gy'enfumba ne bwewunya ne bwewooma. Kati naawe bw'otuuka naye because okumatira kugira wano buli lunaku lwe tukula tukyuka. Bw'oweza emyaka era 5 oba 6 waliyo omuto azaalibwa ajja wansiiwo, kitegeeza amaaso ge gakyalengera omuto naawe omukulu. Kati kyokka ekigenda omulaga nti yamatira kwefuga.